Mwanyina w'omuyimbi wa Kadonkamu omugenzi Amani Basudde nga Immaculate Nabiryo Mirembe afiiridde mu ddwaliro e Mulago mu Cancer Institute mu kiro ekikesezza olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero ziweze emyaka 10 bukyanga omuyimbi wa Kadonkamu Immaculate Nabiryo Mirembe atufaako. Ono yaddusiddwa ennaku ntono emabega era omusasi waffe yamukyaliddeko mu ddwaliro e Mulago olunaku olw'eggulo n'ayogerako nabo ku mbeera y'omuntu waabwe gy'alimu. Naye kati yazze wano okugulu kumuluma yenna ayina amabwa bagenza omukebera ne bagamba alina kansa. Amazeewo ennaku 5. Immaculate Nabiryo yafiira wali mu ddwaliro e Mulago mu Cancer Institute. Ono ye muto wa Ssalongo Hamani Ssemakula Basudde era nga omukyalo ono y'omu ku bakyala abaateekawo essuula ey'enjawulo mu kisaawe kino ekya Kadonkamu. Kale no bwe tutyo eryeggulire lyenkozeseza lya Bukedde TV eryafuluma nga 3 omwezi ogwokusatu omwaka 2016. Obudde obwo twali mu kwetegekerera okubeera nga tuzzaawo ekibiina kya Kabulada Professional Singers era nga n'enteekateeka ez'okujjukira Ssalongo Hamani Ssemakula Basudde ezaasookera ddala mu mwaka gwa 2016 ezaali wali ku Kalenda Hotel e Makindye zaali zitandise okubeera nga ziteekebwateekebwa. Okufa kwa Immaculate Nabiryo kwaleeta ekkonda eddene mu kisaawe ekya Kadonkamu mu kuzzaawo Kabulada Professional Singers ne mu kuteekateeka enteekateeka ez'okujjukira Ssalongo Hamani Ssemakula Basudde. Weewaawo twamala ne tubeera nazo. Tubadde tuteekateeka kuzzaawo era nga tuli mu ntegeka kuba tuli mu rehearsals eza Kabulada Professional Singers. Kale muntu wange emboozi eno gwe agirabidde ku Facebook oba TikTok nkusaba ogende ku YouTube ogirabe yonna nga egwayo. Emboozi eno yonna eri ku mukutu ogwa YouTube. Kati ate gwe ali ku YouTube nsaba naawe onyambe tutambuze enteekateeka zino. Kale atasubscribing anga ngusaba osubscribing omale oteekeko akadde for notifications nti buli kyemba ntaddeyo ogenda kubanga okiraba. Kati gwe yeetaaga okubanga otwegattako mu Muzungu David Kadonkamu Music Analyst WhatsApp group for updates. Grupu si ya kuchatingiramu, grupu kubawa updates ezigenda mu kisaawe ekya Kadonkamu. Ojja kunteera enamba wansawo oba ontuukirire ku namba yange ngenda kubanga nkugatta mu mukutu. Omukutu gwa kubeera nga tugezaako okubeera nga tulaga abantu ebiri ku mitimbagano oba ebikoleddwa abantu ne babiteekayo ku mitimbagano y'enteekateeka empya eriwo. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze ku bitone by'abayizi b'e Kansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, library ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. Okay, kale muntu wange nkwebaza ekyo gyonna gy'otuusizaako engalo. Weebale okubeera nga ongoberera olunaku olwaleero nga bwenkutegeezeza wali mu kusooka nti ziweze ennaku ziweze emyaka 10 bukyanga omuyimbi Immaculate Nabiryo Mirembe atufaako. Immaculate Nabiryo Mirembe mujjukire nti ye muto wa Ssalongo Hamani Ssemakula Basudde. Bazaalibwa abaana 8 ku maama Dimitiria Namyalo akyaliwo. Ye Immaculate Nabiryo yali mwana wa 5 ate ku taata yazaala abawerako, yazaala abaana abawerako around abaana 11
era Immaculate Nabiryo yali akwata ekifo kya namba 8. Kale bwatyo mu mwaka 2016 ennaku z'omwezi nga 3 Ogwokusatu Mungu yamujjulula mu bulamu bw'ensi wali mu ddwaliro Mulago mu Cancer Institute era twasula mu lumbe olunaku olwo wali ewe ku ludda lw'ebuziga awo we yali abeera. Kale bwe tutyo ne tubeera mu lumbe era omugenzi omulongo Kato Lubwama y'omu ku bantu abayogera abaalaga enyiike nti alumiddwa nnyo kubanga ono yali muninkiniwe era yagamba ebigambo nnumiddwa mukyala wange okubanga taliddeeko ku ssente za Parliament. Obudde obwo Kato Lubwama yali yakagenda mu Parliament okukiikirira abantu b'e Lubaga, naye ebyembi Mukama Katonda enteekateeka eyo teyakisobozesa kubeera nga ate ono anyumirwako. Nabiryo wamu ku bayimbi abajja okulwawo okuzikawo mu kadongo kamu kubanga abadde alina eddoboozi nga ddungi nnyo. Ekinnumye nti nnyingidde Parliament, salidde ku ssente za Parliament ate nga tubonyeebonye nnyo naye mu nsi. Kato Lubwama yalina connection nene nnyo ne Immaculate Nabiryo era owulira oluyimba lwa Kato omulongo olwa Salongo Hamani Semakula basudde ne Immaculate Nabiryo era baali bayimba ku Kato Lubwama. Oluvannyuma olutalo we lwabeerawo wakati w'abakoddomi ababiri Salongo Hamani Semakula basudde ne The Pretty Boy Livingstone Kasozi. Immaculate Nabiryo ya flying oba yabuuka n'agenda e Bunaayira gye yabeera era nga n'okufa kwa mukulu we kwamusanga teyasobola kubeera nga amuziikako. Kale bw'atyo bw'akomawo n'atandika ate obulamu obulala bagezaako kabuladda okubeera nga bagizaawo mu biseera ebyo, naye yamaaliriza ng'agenze mu Diamonds Production gye yayimbira ennyimba ez'enjawulo ne Kato Lubwama nga Kirabe Ebiiso, Selebu Wange n'ennyimba endala mpitirivu Immaculate Nabiryo ze yayimba. Immaculate Nabiryo ogenda kumujjukira nti ekisa ky'okuyimba aleetebwa mu Buganda we oba brother we aleetebwa brother we Salongo Hamani Semakula basudde. By then bali mu kibiina kya Lukwata Gita Singers era yatambuza ebbanga okutuusa we bakrossinga ne bava mu Lukwata ne bagenda ne bakola Kabulada Professional Singers. Mu Kabulada Professional Singers gye yasinzirira okubeera nga ava kuno agende e Bunaayira anoonye ku kikumi ekizungu. Kale bw'atyo yoyo Immaculate Nabiryo olunaku olwaleero ngiweze emyaka 10 bukyanga atuvaako. Kale muntu wange nkugamba nti programu eteekebwamu ssente aba New Subs Fashions basangibwa ku Sunset Arcade. Sunset Arcade tambula ng'ova ku New Pioneer Mall oda ku Arua Park ogenda kuyisa Wilson 1 Health Link Pharmacy. Kati Health Link Pharmacy wekoma yambuka amadaala ago ogenda kubanga otuuse ku New Subs Fashion B is a hotel and bar bali wali ensago bali mu kisibo osobola ogenda n'obanga osibulukira awo Kikaya College and Vocational School bali wali Bulenga ku 7 badde ne Boarding Arts ne Sciences Vocational bagitaddeko esira era abaana abali ena aba secondary bagenda wali ne babanga bafuna ku magezi ag'omu mutwe bino hands-on emirimu egy'okubeera nga akolanga eno waakwatako. Kale nkusaba nti gendayo obeere nga osobola okubaagira n'omwana bajja mufuula omunayuganda mulungi. Kati olunaku olwaleero n'okweyongerayo tugenda kubeera nga n'amawulire wonyukidde gano mawulire agagenda okubeera nga tutunuulira ebibaddewo mu lunaku, tutunuulira amawulire agabaddewo mu lunaku olulamba. Kale nkusaba nti weekuumire ku mukutu Muzungu David Kadongo Kamu Music Analyst kye nabagambye nti ne Current Affairs kubanga oba oliawo waliwo abantu bangi nga tebategedde biki ebibaddewo mu lunaku, naye ffe tugenda kubeera nga tugabakuŋŋaanyizanga tugaleete tugasunsule. Era
ne binagendanga wakati mu lunaku nga si byakadongo kamu nabyo tugenda kubeera nga tubiteeka ku platform abantu basobole okubeera nga bategeera ebyo ebibaddewo. Kale nebaza ba comrades bonna ab'enkyukakyuka, nebaza ba comrades abali ku nteekateeka zino ez'akadongo kamu, abawagizi na buli omu alina kyakwatako kyagatta ku kadongo kamu. Kale gwe nkugambye yeetaaga group eya WhatsApp updates. Sikuteekayo nnyimba sikola ki, tugenda kubanga tubabagulizaako. Gwe oba oli awo ng'olaba notification you tap in n'ogenda n'olaba obwo obubaka obuba buteereddwayo. Kale nze Muzungu David Kadongo Kamu music analyst. Kati ku Lwokusatu essaawa 5 ez'ekiro nasomoka Makazi Buziga tugenda okukwera paka kiro tuve sawa nga mukabo gw'ekiro twolekere Bubondo gyagenda okugalamizibwa jagala bajjajjaabe sibukane n'abantu bonna zibakubiriza tubufune ekizibu kigabana ne banno ofuna ekirungi kigabana ne banno twagenda okutegeera nti Immaculate mulwadde naku 2-3 mawulire agamalala gazzeeko nti afudde. Omuzadde kankwanjulire Ekikaaya College School Bulenga lya Kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka, bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, library ya mulembe. Ow'Ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. Ekikaaya College Bulenga